ensonga za nkuba kyeyo ali mu kuvundira ku kitanda mu ddwaliro e Dubai ziranze. Bannayuganda naddala ba tiktokers abamanya abawangalira e Dubai okuvayo ne balabula abo bonna ba tiktokers abagenda ku kitanda nga beenoonyeza byabwe. Era bano ne babalabula ne bagamba mulekerawo okukola content mu muganda waffe abulayo obubuzi essaawa okufa. Igwe agenda okulaba akatambi kaneeno okirowoozaako ki? Gw'olowooza okukwata omuntu ali mu mbeera embi ne bamukwata akatambi ne bakateeka ku social media kirungi oba kibi? Kiina kye kigenda okuyambako oba kyonoona bwonoonyi? Nze naawe yenze Sheila Adita kansuubire nti buli omu ali bulungi. Yes, nandibeera nga mbabuzeeko naye njagala okubeetondera n'obategeeza nti nno bannange ndi very busy, ndi caught up, nina emirimu emirala gye ndi mu kukolako. Nkeera ku makya n'engenda n'enkola ate era nga nkomawo kiro. Awo nno mba sisobola bafisizaayo kabanga akanyumyamu nammwe obaterayo content teekako n'ebintu ebirala nga bwe mbadde. Ebiseera ebiyiseeko emabega naye ate nga nkomyewo. Gwe olina atanaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yaffe eno, okwate ku notification bell nga buli video yonna gye nteekayo ekutuukako bulungi nnyo, ate era commentinga mmanye endowooza yo nga gwalabye akatambi kano. Wabula ate nga ku Facebook kwe nikosa Sheila Adita page. Gwe olina ayagala okunkubirako nsanga ku Instagram followinga onkubireko ku video call tubeere nga twogera gwe wenna eyeetaaza okubako kyagala okumanya. Wabula ate nga ne ku TikTok kwendi kambasabire mubeere nga munnange buli kimu ekyabatwala okukola mu kifuna bulungi. Tugenda kugendako mu nsonga za nkuba kyeyo munnaffe ali mu kuvundira ku kitanda. Muganda waffe ono alwalidde akabanga era nga ali mu ggwanga erya Dubai. Bannayuganda banne tebamusuuliridde bagenzeyo okuli ne mwana muwala Don Asia. Katugendako mu katambi ate era tubeere nga tukomawo. Which is good. Naye sente ze tuli okusolonza ddala zigenda kuyamba omwana ono oba abantu bagenda kuzibba. Bannayuganda mukozesa nnyo olukujjukujju olw'enjawulo. Naye nze mbasaba mubeere beerufu. Buli ali okuyisa akabbo sente z'ono omwana we zinaabulanga naffe tugenda vaayo tubakube paka kuwulira bubi. Abali okuyisa akabbo ku nsonga z'omwana ono nti mumusolonkeza sente nga mulina ebiruubirirwa byammwe. Buli ali ku kabinenti y'okuyisa akabbo sente z'ono omwana we munaazibulankanya ffe tugenda vaayo tubalangire kubanga obulamu buno omwana bwaliwo. Nekyo yamulekerawo okulimbalimba ensi ono omwana okusobola okumusika kweno embeera gyakifo ky'okukunga abantu basobole okubeera nga bakola ki mu kifo ky'okukunga abantu babeere nga bakola ki nga bamuyamba bamusabira muliwo kulimbalimba abantu nga twagala Gloria Backhouse. Abali okusolooza sente muli bangi mbalaba naye mbasaba mubeere beerufu kubanga eno ensi mufunza. Essaawa zino kiriko n'omwana enkya kigenda kubeera kukwe. Nekyo yanze mbadde nsaba kumanyako buli ali ku kakiiko akali okusolooza sente ezijjanya Gloria kubanga nze ngenda bakuba. Ngenda bakuba. Bannayuganda muli banaafuusi muli bali bangu. Tulaba nti ono omwana alimu eno embeera. Waliwo abali okujja wano nga baagala kubba kasente. Okitegeera olina amutunuzaamu kamera naye ng'ekigendererwa kye kulinda nti nze ali ku gundi ejjanjaba omwana nga baagala kubba. Naye ng'alina abaana. Okitegeera alina abaana. Tusobola okuzisonda ne zibeerawo ne tukuuma ne tulaba. Allah bw'aba amusuusizza alhamdulillah. Kakane mwana kola amawulire ekyo yogedde kifu kama wana mukakane I'm Don Asia.
isonde mu maaso uliriza kakala Ako nno ke kamu ku butambi Doni Asia bwe yakoze ng'atuuse ku kitanda okulambulako munne omulwadde essaawa eno. Tujjukire nti no Doni Asia ono alabikidde mu butambi obw'enjawulo ng'agezaako okubiibya amazina. Oyo nno nga n'ennyambala ekyuseemu obukaya nga yabugyeko ku mutwe. Ebiwanvu yabijjeemu dda ayambadde ku mini acakalemu wabula TikTok yavaayo n'ebeera nga emukolako munnange mu ngeri gye yeetaagisa era ne bateekako nti nno essaawa yonna omusiraamu abadde ijabe akyuka n'afuuka omwambazi wa mini era nga gwe olowooza nti ekyo kirina gye kyaleka Doni Asia kyamuggyako ku maapu oba kyamwongeza kubeera mu butaala. Tukimanyi ffenna Doni Asia ye mukyala ayagala okubeera recognized everywhere she is, ayagala nnyo okubeera recognized. Y'ensonga lwaki olwali okutuuka e Dubai bw'ati yatandikirawo okukola ebintu ebisasamaza obutambi butere butambula abantu bamanye nti no Doni Asia ali mu kibuga ekya Dubai. Nze nga Sheila Adita ndi musanyufu okulaba nti she's taking a step forward. Ku bintu byonna ebyali bituuse ku Doni Asia ffenna tubimanyi, bamukutteko bamutaddeko mu kkomera, bamudipootinze okuva mu ggwanga gye yali ayiyiza ssente, akomyewo Uganda talina yadde n'ekikumi, abaddeko e Uganda ayise mu bizibu, eno abasajja bamurepinze, eno bamufunisizza embuto, eno bamuggisizaamu embuto, eno bamuzizaayo mu makomera, akoze omusango ABCD, eno bamutaddeko ogwa human trafficking n'ebintuntu ebirala. Doni Asia bamuteekako emisango egiwera. Naye ekirungi nti emisango egyo gyonna munnange omukyala full figure yavaayo n'abeera nga yejjeereza omuwala ono n'akakasa nti nno takyalina buzibu era mu mistakes ze zonna mwe yayigira n'asalawo amusonyiwe, ekintu ekyali ekirungi ennyo. Doni Asia ali mu kibuga ekya Dubai right now gy'ali mu kuwangalira ate era gy'ali mu kukola emirimu gye. Mwena babadde tebamanyi ali mu kibuga ekya Dubai gy'ali mu kukolera emirimu gye. Bw'atyo nno yakyaddeko ku kitanda eri omwana muwala ono omulwadde n'abeera nga amulabako. Teekako n'okukubiriza ate era n'okuyita bannayuganda mwena abali eyo mubeere nga mumwegattako mutandike okunoonya obuyambi obugenda okuyamba mwana muwala ono omujjanjaba adde mu mbeera ye. Teekako n'okusasula emisale gy'eddwaliro. Tulabyeko ba tiktokers abawera, tulabyeko ba Sulaimaani, tulabyeko Doni Asia, tulabye ba MC Katsi, tulabye ba Big Joe n'abalala bangi nnyo abakyadde ku kitanda okulaba omwana ono. Wabula ate mwe muli tiktoka omu eyavuddeyo n'avumirira ekikolwa ekyokuba nti ba tiktoka eno guno baguguddewo nga mugano okubeera nga buli anoonya content asibira wali mwana oyo n'abeera nga amukwata ebifaananyi. Kye bagambye nti ekintu kikyamu nnyo, kibi nnyo ate era kirabisa. Era ne basaba ne bagamba gwe wena ayagala okuba nga ogenda okulaba ku muganda waffe oyo omulwadde, go without your phone. Go without your phone. Era ne bakusaba ne bakugamba you don't need to tell anyone nti okyadde mu ddwaliro. You don't need okukakasa omuntu yenna okubalaga nti nawe mu ddwaliro wabaddeyo. No, kubanga tukimanyi nti n'oyo omulwadde yandibanga naye tayagala kumukwata butambi. Nze nga Sheila Adita sina kyengenda kwogerako eno nsonga because if they don't show people nti omwana ono omulwadde, maybe her family would have not known nti omwana ono omulwadde. Era singa tebamukwata butambi era still people that know how would have not believed nti omwana oyo ali in such a condition. Ebiseera ebisinga oyinza ogamba omuntu ndi mulwadde naye omuntu nga tategeera in which condition yo atamanyi bw'ofaanana. So obutambi ng'obwo bwe buvayo, however much bu asheminga, however much omuntu aba awulira bubi, nze nsuubira nti nno mu obwo obutambi
buvaayo ne busympathizinga abantu kwe kuvamu Muzira Kisa n'agamba kajje ayambe mwena imbebaza abagezaako okudduukirira Bankuba Kyeyo nga bafunye obuzibu. Remember yeffe abamu ku bantu abayambako eggwanga, so twetaaga okufiirwako bw'oba oli awo batulaga omukwano batuyambe nga twetaaga ebizibu abantu babeere alamu yaffe nga buli we tubeetaaga babeera nga bajja. Yenze Sheila Adita kandowooza akatambi kano kakutuuseko bulungi nnyo ate era nga nkusuubira woobanga okalabye engeri yonna eyo engeri yokka ey'okunkakasa nti akatambi kano okalabye kwe kukomentinga comment. The comment box is ever open for you. Comment ate era mmanye endowoozaayo. Gwe wenna abadde tanaba subscribinga also subscribe okwate ne kade nga buli video yonna gye ntekayo ekutuukako. Ayagala okunkubirako nsanga ku Instagram, my link is down. Kwata mu link ojje ofollowing ate era onkubira essimu etero ebeere nga eyitamu. Ku TikTok kwendi, ku Facebook kwendi nkozesa Sheila Adita page imbagala nnyo.